Kitegeera. Happy birthday. Thank you. How are you? I'm fine. Once okena kuyimbira. Fine. Omanyi before the interview mbadde mugambe biseera ebisinga birthday yetusobera. We want to gift you but ate omaliza go to gifting. Omuntu aba yagala okugiftinga ku birthday, what is that one thing you would do? Say muno this can really surprise me. Surprise? Or what I really want? Yeah, what you would really want to be given on your birthday. Maybe a prayer. A prayer. Bana twewombeke ndoza tusabe. Kati kimuwenge ekirabo Mukama tukwebaza olunaku lwa leero, tukwebaza kubanga otukumye nga tuli balamu, tukwebaza kubanga otuwadde omukisa guno atokola ku mwaka omupya, tukwebaza olw'Mami Zuena mukyala wa Bebe cool, tukusaba Mukama oyongere omuwa ebyamaanyi, oyongere omukozesa, oyongere omuwa obulamu obulungi, akule alaba abaana be, alaba abazzukulu n'abazzukulu, ate si ekyo kyokka yongere omuleeta okwa inspiration eri abantu abalala bonna si bakyala bokka wabula n'abaami bamuyigireko ebintu bingi nnyo, okuba abafumbi abalungi, okuba abakyala abeefaako, okuba abantu abayamba abalala nga bali mu buzibu. Mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Gandoza kati nze gift yange tugikuwadde bulungi. Ewedde. How is it been? It's good. You mean the year? Yeah. It's been good. Twogereko kuva ku birthday lwe nakoma okukulabako until this birthday. Soko tuyiseemu kaawo how you've been, biki ebadde surprises, ebintu by'osanze mu bulamu. There is nothing really much. Nothing much, but I think that older I grow, the more I appreciate life, the more I appreciate family, the more I appreciate humans. Okay. You get to know humans, no manyanti, you can't please everyone. No manyanti, sinti buli omu akwagaliza, n'okola ki? N'okikkiriza nga bwe kiri, naddala kati social media yajja abantu. They use it just the way they want. Oli akwala just abeera kasimu ke ku mapeesa, n'ayogera kyayagala. So tosobola kupleasinga buli omu, tosobola kufuga buli omu. So baleka ne babeerayo nga buli omu n'omuleka mu ndowooza ye and you move on with life. But I would say that I appreciate life more now. Yes. How many years are we talking about now? Konza abamu bayinza okuba losing account. Of my birthday? Yes. I'm 17. I expected that. Abakyala tebayagala kwogera myaka. Akale nze sifayo ku myaka gyange. Ne kati mwenna muli wana. Otiddemu. So tutekera abantu beesalewo emyaka gy'olina? Mbasalewo. Naye nga sinaweza ana. Nge mazima. Okyali ku level ya kusatu. Nkyali ku third floor. Third floor. Awo tukyasibidde. Wenatuuka ku fourth floor njakiranga. Omanyi olwo gwe nali njogera naye celebrity ne mubuuza nangamba afa abakyala biza yangamba fa abakyala tukoma ku announcing ku 25. Tuddamu ku announcing tuyingidde 30. Nagenda okulaba ne Shiba naye yalingira 30 na announcing. Ngenda okulaba ne ngamba kati kitegeeza kati nkiyigidde ku gwe. 30 we mukoma paka ku 4th awo wakati awo temuddamu counting. Then after that netwogera 5th floor we tutyo. Tukireko about floors temukyayogera wakati awo. So togere ku lunaku leero nga erukedde. I know they've just done a surprise for you. Yes. So did you expect this surprise? No, I did not. Tolaba wendi. Nera nange no makeup, just the usual you. Nothing. Nakedde ku makya ne ntegeka abaana ne nkola kekisi ne nzitwala ne ku dduuka ne nkomawo ne ntuula ne ngamba oba ndabeko ka movie mba ndi awo mpulira trumpet so ne ntunula ku kamera z'ewaka ne ntunula ne focusinga ku gate nga n'abantu bayingira bangi n'abanna nsooka ne nfuna bufunye katambaala ne nga kati surprise n'omanya nti olumbiddwa ate nga tuli mu kisiibo kituufu katubuuzemu osiiba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisibo tukitambuzizza tugenze. Kiri kitye ewuwo? Kirungi. Omanyi twalitogerako ne Rasta waggulu n'atugamba yakyali ku ssaawa 8 awo kati gwe. Amazima go gali nti abadde ayagala kusiiba this time round but abadde alina amaddagala galiko. Yabagambye? Tugambye. Alina amaddagala gali ga 3 weeks ne baddamu ne bamwongera 2 weeks so tasobola kusiiba gamamu. Ne katusuubire tusabe inshallah next Ramadan ajja kusobola okusiiba. Naye gwe oli wa ssaawa meka? Gwe njaletera kuluma ku ssaawa meka? Nze ne wennuma nguma. Naye ngetera kuluma ku ssaawa nga meka? Twamanyira the first 3 days ezibeera enzibu. After that omubiri gumanyira. Nze omanyi zingirawo 10 eba etandise okungira. Anti kati okirowoozaako. Kasita etandika tokirowoozaako, just brush it off.
Ate okirowoozaako n'olowooza n'otunula ku ssaawa oba ogenze. Gwetera kulumba ssaawa nga meka? Wotero ganoga wamanyi okunkanga mwawo. Munemu enkanga ne bonkanga. Sitya danger. So today kwa kuna kwa leo wazuukuse ssaawa nga meka? Nazuukuse 4:30. Ze ssaawa zo z'ozuukuka? Zaddaako. Okay. Tewazeemu kwebaka? Sazeemu. Kuba nina okuzuukusa abaana. Usually nzuukuka 5 naye kati enseera ya Ramadan 4:30 netula kuddaako. Nkolawo kadduwa. Then nozuukusa abaana n'obategeka n'olyoka osaala kasubuhi olunaku ne lutandika. Did you suspect anything? Wadde okembera yonna ne waka eraga? Ate omulaba oyo Musa Bebe tamanyi kola surprises. Naye leero sikitegedde kubanga tamanyi oyinza okubeera oba ne yeerabe omuntu amukubira naga kati mujje ssaawa zino n'omanya tamanyi kusirikira bintu ye buli kimu akubawo kikubbe kwegamba era n'adde obweddawo ndi awo ndowooza ne ngamba namugala n'omugamba ssebo it's Ramadan kansubire tewali kinna nga Ramadan bakola kinaawe tubeere wano tujja kucelebrating after Ramadan maybe we'll take a trip somewhere just me and you ne mugamba oyogedde bulungi madde ndi awo ngenda okulaba trumpet n'angamba leero nkufunye saamulidde nako wadde ku ssimu oba nothing oba yabikoze ddi oba atya simanyi because ngabadde ku WhatsApp kuba kati wabeera wati ku ssimu ze sifaayo byabeera wandika maybe that's how it happened. Totera kulingiriza simu ya Rasta? Sisobola nga nnoonyaako ki soko gamba abakazi abali eyo kubanga batuli bubi bannange mamizu omwana akwata essimu yo. Still do that? Nkutidde omwana akwata essimu yo n'agikola kinagiyingiramu n'osooka n'olabira n'okomawo nga face ogenda ova mu kinaabiro nga babadde bayogera nga waliwo embeera ekola etagenda bulungi. Sosooka okuwala amagezi naddala awo wennyini. I think it's age. Nze sijja banenya giba myaka waliwo otuuka emyaka n'ogamba kati kaneesonyiwe nkuze baana bange nfe ku family that's it. Ate omuntu bw'oba omwagala naye oba nga tomwekakasa naye ng'omwagala ng'omulage love compete with other people who are on phone with him by showing him that you trust him, you love him, you want to build a better version of himself. That's it. Okay. Akuba naye mukasalemu naddala abawala mukantire ku TikTok mukawulirize bulungi nnyo. Mwesonyiwe essimu z'abasajja muzireke oba mwagala kufumba muzireke muzeesonyiwe. Taddemu omulundi gumu nsaba busabi ku lwange. Bakyala bannange mwesonyiwe essimu z'ababba baabwe muziveeko mubeere ku zammwe oba n'ez'abaana bammwe mulabe abaana bali ku ki bali ku apps ki ezo ze baliko ezitagenda boonoona mu kifo ky'okubeera okumala obudde muli ku basajja oba omusajja ne bw'okola oti aba nga yagadde okwenda ajja kwenda naye bw'oba omuwa emirembe gwe nga tobeera ku simu tokola ki he will stick to you. Kati bwe kuba akafaananyi difference eyiyo n'ole ow'ebbali ani abeera awo abeere ku simu. Come on, grow up. Kiwedde katugere ku best surprises oba best birthday gye wali ofunyeko nga gwe mamizu gyojjukira. Yes, omanyi nze siri muntu akucelebrating birthdays. Oba yeeriwa I think the best one was we twatwala abaana mu Disney World nga bato. But it wasn't even a surprise because we had planned it. Those are yeyo. Because I had never been to Disney World and njala mu movies mpulira abantu bajjogerako kwegamba ate ne tutuuka nti neerabira n'okwerabira abaana nze nga ninga nze omwana nga ali n'abaana. Tell us about the experience. I think one of the best experiences anyone should, especially people who have grown up watching cartoons, who are animation lovers. You better go to Disney if you have the money. Because it's not si wantu nti okera ku machono ganjagala genda n'engenda. So twali ne Rasta natugambako ebimu yebyakwenyumirizaamu about the family, about growth. Gwe biki by'omwenyumirizaamu about this day nga omwami. About this day oba yengo omwami. Yengo omwami. Yengo omwami, I think I have a lot of respect for him. He's devoted father. Ng'ovudde ku bino byabalaga nti yayagala nnyo omukyala we biki yes anjagala ekiswagana. I can't doubt he loves me, he respects me just the way I do the same to him. But he's a devoted father. He will do anything. He will wake up in the night sometimes otubona like a human being otwo tuyinza okukola ki oyinza okwebaka n'oyitawo
n'omwana baba akolola oba wawulira oba empewo nyingi ava mu buliri nagenda n'abika ku baana oba n'abakeberako adinisa magale kino kiri kiti he is a devoted father. That's one thing I should say. Kyensobola okutulaawo ne ngamba nti I am blessed to have him in my life. Nga tumaliriza omu ku bato akoze post olunaku olwaleero girabyeko. Mutabani wange Alpha. Yes. One of the best. Yes. Ate nenze ya Alan. Alan kati. How did you feel ngolabe post ya Alpha? Oh, I felt so good. Nade njagala na kawe. He is, you know, oyo mwana ali obankugamba nti so emotional. Alinga taata we. So ye byonna byawandika byayogera biva ku mutima. Yes, I was so touched. Thank you so much, Alpha. I love you. Any two words that really caught your mind? When he said she has a lot of love in her heart and paradise under her feet. Yeah, those were the best catching ones, because in Islam we believe in Jannah, oba kutugame paradise, oba eggulu really under the feet of a mother. Yeah. Kati oluusi abeera wano ng'ajokinga nga ntudde mu ntebe nga ngamba mami kankusimulako ebigere kuba Jannah eri awo wansi w'ebigere ne mugamba nedda si kye bategeeza. Bategeeza you have to bow down to what I say, ompuliriza nga ebyo mbikola naye bayinza okuba nga bategeeza kiri nti ebigere bye birina okuba nga bitukula nga nze nina bicleaninga nyingire Jannah. So when he wrote that, I just remembered him ng'abeera wano antiize nga mami kancleaninga ku bigere byo. Yes. Okay. Alan tugirinze. Ayinza okuba nga awandiise bayinaawe. Ku nsonga okwo kwennyini, there was a celebrity boy eyavayo naye n'apostinga nga mwana wa celebrity lady. Bwe yamala okupostinga social media in-laws ne zivayo ne zigamba tewandisazeeko nviiri, tewandilabise ngoyo, tewanditaddeko nviiri. Maama we n'avayo n'agamba gamba owuwo gw'abaana obakuza otya. Yali posti yani? Yali posti ya Bebe. Yagamba ati omwana yagamba okay, yavayo n'agamba oli agamba ku mwana we n'amugamba agenda ogamba ababo wange muleke nja mwekuliza. Kyo kituufu kubanga abantu gundi social media bagikozesezza bubi nnyo. They feel like balina otubuulira engeri y'okukuza abaana baffe. Ffenna ng'abazadde tumanyi abaana baffe tubakuziza tubadde nabo from the day they were born. So I wouldn't nange ng'omuntu newankubadde nti yandibadde nze sinza kubeerawo n'enninda omuntu nti avuma omwana wange nange mbeere obeza nga maama alabika batuufu. No. Mwana wange nze mumanyi, so tombulira ngeri y'omukuza. So she was right about that. Okay. We should protect our children. Birthday nyingi zize zikolebwa rasita ebiraba zaakuwa amayumba n'amamotoka. Olwaleero akuwadde ki? Okay. Tugere kugagamira family nga tumaliriza. For years badde bakola nnyo rasta nga bakolera surprises. Kyobala mbadde sikisuubira leero. This was a huge one. Mbadde sikisuubira. It's the best. It's really, it's overwhelming. That's what I can say. It's overwhelming. And I thank them so much. Statement lasa gye yakola abantu bagitwala ng'ey'okusaaga naye kati nga gwe omukyala tukalifyinge muko is it true kuba yagamba nti obulwadde bunsumbuwamu y'omusujja ensonga lwaki sisiiba naye abantu ne bagitwala ng'olubalaato. Bebe yetasiiba yagezaako era ne bigaana go ng'emazima. Yali agezaako ne bigaana oluusi amanyi n'okusiiba ne ziwera ne paka 10 eyo nakubira simu nagamba anze nywedde amazima. So ye muntu wa mazima. He doesn't beat about the bush. Omuntu wa mazima. So yababulira mazima. Era mbeera mugaane kati lwaki tobeera nga weesindikiriza n'osiiba try. Nagamba kasa ala yagamba oba tosobola osibulula abala. Kati ye he stuck to that. Ne muga tokikwata nnyo. Basibule nenga naawe ogezaako nagamba mazima go gali nti kigaanye. Kale nga tumaliriza rasta tuwiddeko ku life lessons learned in life ne over the years okuva lumwasinkana ng'enyuma yali akwagala nnyo nga gwe gwasinga okuforefronting and all that. Twogereko ku lessons learned over life naddala kati kweno level 3 fule yokusatu wooli awo. Omanya abakyala bakuyigirako ebintu bingi. You've inspired a lot of young ladies, even the old, even now bakusinga emyaka. Tubiyeko nga life lessons 5 zoyize okutuuka n'owooli ku birthday.
sigenda kugamba nti ngenda kuwa 5 naye kankubulire just what I feel is right. Yeah, true. Ekisingira ddala obukulu abakyala bamanye nti beauty fades with time. Naye kati kiki ky'otunuuliddeyo mu maaso, what have you done for yourself? We have to invest in ourselves. We have to work. Yeah, we have to build brands. We have to work something that will keep sustaining us in life. Gwe ng'omukyala tutuula onogamba nze kandera abaana. Omusajja walikeera ku makya n'afuna accident nga talina kyayinza kukola. Olikola ki? Olwo otandika otetenkana. You have to start now. Ekirala is family. Tufube nnyo okulaba nti we forefront our families. We take care of our families because at the end of the day bano be bantu abagenda otulabirira. Nga tukaddiye nga twavuwadde nga mu maaso eyo a lot of things happen. Naye gweobeera onogamba nti abaana bange omukozi kaabakuze. Really, abaana bajja kujjukira mukozi bweba bakadde gongo. So tulabirire abaana baffe, we give them our 100%, tulabirire baba baffe, marriages affe tuzirabirire, twekuume ng'abantu. Then ekirala, we really have to give respect to our husbands. Omwami ne babanga mwavu mutya. Omwami ne babanga mwavu mutya. Atya mwavu simanyi alabika bubi oba mugaggo ki. We have to respect them. Give them equal respect, like gye wandibaddewo omuntu alina ku ssente. End of the day, ye agenda okubeereramu. Kale tweyanze nnyo tweyanzeege abakwagala sooka baweeyo obugamba